Erinnya Shiba Karungi lisula mu mutwe gwa Roger ne Spice Diana. Spice ye nga team Spice Diana gadgets yasasika takyalina ebintu alina byekolera. Ayimbi bendaku zino amaanyi bagamalire nnyo mu kuyiiya ennyimba mu kugenda mu studio namukwaya birungo alina kweripa ku bateno sobona fo mwogerako addeko mu social media. Singa tunagamba manager wa Shiba Dirisa direta receipt book kwe bakolera booking ne tugamba ne manja Roger Lubega nawe leta receipts ogenda kulaba nga abantu abo sente zibagulwa zeziki zezimu naye ate ogenda mu the bigger picture nti kati battle Shiba oba Spice tosobola kweta Spice Diana kyosobola okukola ekyamangu nga ddala ayagala Shiba oleta King Shiba gwe bakola project yaabwe. Spice kajje ategeere nti no alina okwefubako kuki ku bya live era live mu bulamu bwe bwonna gye yakakuba n'enyuma yeno yabadde ku Diamond Platinum. Ate mukwata Spice ne mukola ebyekisiru byammwe ne mulijja ku Shiba omanyi mwerijja lijja temukwata Spice ne muga nti mwetagayo bato ya Spice ne Shiba. Bwe toyina Spice Diana oyina kuba na Shiba gwe njagala gwagamba mpayo omuntu gosobola okusimba ku Spice Diana nga si Shiba. Music aliyanga politics oba aliyanga business ndalo nobera ngo strategic nga antena zikola waggulu neza manager Roger antena bazigalawo dakyali ku analog eri akatandika okwetegeka ate mwagala mugeraganya ku muntu eyatandika a little bit alia okwetegeka ambula n'ekitabo oyiye music buli bwolikera ku machano wa social media obudde kitegeeza namukwaya birungo nawe obudde bukuweddeko buyiye nnyimba olina kudda ku social media. Sizaako mwenna we muwangayo kubeera nga mutulaba yenze Sakozi era nga tuli wano Emboozi Mukati entertainment strictly entertainment mubaddemu amawulire Snake oyo feminist alina kyatugamba kampu ya source management erina byesindika oba yabadde ebisindikirani ne wabaawo conscience bamuwadde mugamba copyright ekola conscience omujamaika yazze n'afuna milioni 6 yawabidde Airtel ne bamuwa milioni 6 okitegeera kati kenzo ekyo kiba kijjawo mu doketi yo ne wabaawo minister agamba creative industry temutaddeemu ssente bantu mmwe ate nga government esobola ofuna ssente mu bantu abo singa mubazimbye. Minister wa agriculture wuyi gye yafubutuse mu nnimiro n'ajja mu nnyumba n'agamba nti industry bagiteekemu ki Frank. Yes. Ndowooza tutandikirewo naye tutandike na source management. Yes. Amanyanga bulijjo Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the connoisseur, the renegade, the encyclopedia, the man, the myth. Later I'll become a legend. I came, I saw one day I'll conquer Mbojanga Mbalabasa Tembalagalanga Kasa, the author King Chala Black Panther. Nzo question atenze answer Emperor Mansa Musa, Mutabanu wa Mufasa, Houdini yo Mufusa, rapper, actor, philosopher, atenga professor, media personality of the year, hip hop awards 2023. Yes, yes, sebo. Ndambi wajenero wanabio. Mbaka wano yayogeranga oluddicha naye nga oluddicha olwo tetutegera bulungi omujjukira we yali akulisa Afrigo band emyaka gye yaweza sebo yagikulisa mu luddicha. Yes. Tutandike Source management. Twigundi eva post ku Facebook lunaku olwokusatu nga battle ya press conference yaliwo ku lunaku olwa Monday wakati wa Cindy ne Shiba. Omuwala Spice Diana namukwaya Diana birungo alaba nti battle eno wakati wa Cindy ne Shiba emuleka luddawa because mu conversation tetumutaddeemu. Emboozi Mukati buli wateekako okulaba muli mu kudiscussinga Cindy ne Shiba yetaliiwo yet mu myaka gino 8 oba 6 egiyise competition ebadde wakati wa Shiba ne Spice Diana. Cindy jukira tumuleka eri mu 2012-13 paka waze wakunatukolera show na erugogo mu 2019 era show naye agenda okugireetera yagireetera mu mbeera ya battle wakati we ne Shiba. Though management yaliwo ebiseera bya Jeff Chiwa nerabanga tejja kubeeranga ejimuwa teyalina reason olw'ensonga nti Shiba kuva mu 2012 amala okukola olulimba automatic ne Sizaman akola EP ya ice cream okwala olimba nga ice cream okwala olimba nga Jordani okwala olimba nga Twesana mu ndongo okitegeera olwo Shiba establishing herself nga tetunaa kumanya oba agenda kubeera the greatest East African female artist mu myaka 10 esaawa zino wemba njogera nga nzaya akatambi 2023 mu myaka 10 mu East Africa tewanaabeerewo mukyala kunze okusinzira lusoni zengendo okuwa abadde akuba kintu kino mu region yaffe nga Shiba wakikutte wakikubye 1 olwa hit songs empitirive nnyo zakubye mwaka ku mwaka kuva 2013 timu buli mwaka inamu ennyimba nga 5 ez'amaanyi ekyo kiri unprecedented even mbasajja twaluka ekiseera nga abasajja hit aginonyeza mu kiwato nga mazina abamu bagenda mu masabo okufuna hit tebazifuna abamu
Oli omusajja wa trouble naye se tugenda kugenda ye kakati mu mbeera eyo Sakozi Shiba n'abeeranga ekintu akikubye Shiba mukube ekintu ng'emabega we waliyo mentor we Cindy ate nga bonna bayimba general eyo kati Cindy naye mu kwagala okubeera nga akomawo where we can all believe nti Cindy ali talented nnyo ekimala technically mulungi era ali very better ate nga ali mu kawungezi ka career ye ali kumpi kugibeera nga awunzika kintu abeere nga retiring olwo kuretiringa kuno okujja because mu music tibayitiring nga ogamba mupiira mutagenda kuddamu kuyimba ne tugamba active gundi yes awomereza naye nga alaba this is the time ate nga alaba kasemberayo ddala nti alina okukola ekyo that is the battle kuba yali akisaba 2017 abeere nga retiringiraawo sosi wesinga biyingiriramu waawano waliwo olugero olugamba nti naye kanduze mu Luganda olwa muganda wange oli consultant council nti wabeerawo omuntu ng'asula ku mutwe gwo nga nviiri nga tasasula na rent erinnya Shiba Karungi lisula mu mutwe gwa Roger ne Spice Diana mu mutwe gusulamu buli kumacha yakerirako pilo nagizinzuka bwati asanga wo linnya Shiba so mu mbeera eno tasobola kukkiriza kubeera nga Shiba ne Cindy be batambulirwako ensonga nga naye waali at the end of the day singa button ebeerawo aftermath eyo kyekikulu Shiba agenda sigala akola emirimu gye nga bulijjo life will move on afune performances ze bookings ze na buli kimu endorsements ate kati mu bracket muyingiremu ate Cindy so Cindy abeera ajjawo space eya Spice okitegeera kuba singa egenda bulungi nnyo Cindy abadde asuubira okuwunzika kiyinza okumaliriza agamba kanayongera emyaka ng'esatu ng'omukulembeze wa Uganda anti kati Cindy wabeerawo ne Shiba nga bali mu discussion y'emyaka egigenda okuddako 5 olwo birungu abatalina walekeddwa kati birungu abakkirira eno mu bajjo Wiranda okitegeera kajjukira Joe Wiranda ate yafunye manager omupya Jeff Chiwa yakomyewo era nkyogereraawo kati mu myaka 3 egigenda okudda kate Joey agenda kulinnya rankings abeere nga number 3 wali Cindy Shiba Joe Wiranda olwo Spice abeere nga aliwa ate mukazi wange Joe Wiranda yone yasoke wa gunde wa DJ Roger tabadi wa DJ Roger yasoka wa Parasu nanti nenga DJ Roger sawa zino Pinky muve kutemunyumya ate mbayimbi mukwano so mu mbeera eyo Spice Diana ali very insecure olwatokability eno tunaba kubeera nga tugimuwa n'ekyokubiri oba ekisembayo nga mponzika nti ffeffe naffe n'abali mu mawulire analysis naki ne tukola disservice eri brand Spice Diana tetugitadde mu discussion eno okitegeera mu bate eno conversation eno kubeera nga etambulawo kali nabo obujega bwabwe n'obusiru bwabwe ali ne bagala bakyekolere ne kibeera nga kibalabisa bali badde bafuna omuntu nga Duncan oyo akankanya ebigambo nafuna muganda wange ono n'oli council ne batandika okukolera discussion ya Spice Diana mu mboozi eno nga sibe bo kuba obanga okyereetedde nga ggwe ekirubirwa kirabikirawo music aliyanga politics oba aliyanga business endala obeera nga oli strategic nga antena zikola waggulu neza manager Roger antena bazigalawo dakyali ku analog eri ffe tuli ku DSTV kale King Shiba mbadde ngendera kukuleetera nti King Shiba ono gwe mulaba yali project ya manager Roger nga bagala okusuula erinnya Queen Kama Queen Shiba bagala okulisuula baleeta omuntu nze mundaba eyange simanyi kuggwe nga ndaba mawube okitegeera ne yamuzimba abeere naye muyimbi bamuwa character bamuwa n'erinnya King Shiba nti oyo muganda wange oyo abadde avudde mu 10 myaka 3 akoma mu industry ya Uganda n'akebera wali ku chat ngalaba waliwo King Shiba waliwo Queen Shiba agenda lowooza King Shiba w'amaanyi nnyo olwo brand Queen Shiba ebeere kola ki ebeereka so King Shiba she's a project eya oyo Lubega Roger ne Spice Diana yatebeeta ne John wabala bijjo post wabaddewo so babeera bakukuta nze mbuyimbo Roger njagala aveeyo agambe entambi nkuwawaabira si kituufu nzijeyo nakatabo kange kentambula nako wano akasawo kaliwo njira nkalike mbadde ngenda kukuleetera bintu yabiwanikale mu katabo okumanya ada following King Shiba ne Queen Shiba okay nze endabe yange ey'ebintu Spice feeling left out nsimu battle talkability tajirina at the moment emusudde bali one Spice yenga team Spice Diana gadgets yasasika tachalina ebintu alina byekolera yasigaza omuntu omuhamos giro nkugamba mazima aina ebintu ebibadde no sina byempisa nkugamba mazima like omanyize team esinga nzibeeramu team yayiika kivula ebintu byonna kati abyekwasaganyiza no tachalina gadgets abana mbalina baweranga mukaga ona bagamba yabavuma mu group bamugambako n'avuma abana ne bagamba twekyaye okitegera ani ombosi wokola lumwe bito jaba tunebagamba tutambulire wano ngala tu discussing ensonga zino machuali yes kye kugamba mazima
okitegeera so wano sawa zino ebintu alina byekwasagaliza njukira we waliwo kolo basooka okuva ne bagamba tiimu Spice Dan tiimu Shibaholics batandise okuvuma Spice it's tiimu ya Spice Gadgets be bavaayo ne balumba by that time nga tiimu ye eri solid nga tavaayo talwana ng'omuntu okitegeera nga tiimu ye erina okulwana why this time yavaayo nga yalwana takyalina tiimu ate nga laba bulungi nnyo ayinza okubeera muzigundi fake accounts nga 12 yenyini kati ate abaddewo n'ekizibu waliwo omwana ayagala obbeyambuliramu green daddy atandise okugjayo ebyama nga buli kimu we kyali yali gundi yali opafambo nani yali moshimavako Mavoko ono waticha aina mbire za green agamba ekyabavirako okwawukana yali manager Roger abaleetera ebintu abagamba bino era amawulire akutwagawuliranga kati right now atandise okubeyambuliramu so bano bayagadde okudivertinga emboozi entulemejiwa makulu tubayingize mu battle y'abano so ketuve ku gondi ku green daddy byali mu kutugamba nti Roger ogenda mu sabo Roger wali ondoga Roger green daddy yabyogedde okitegeera Roger watwawula ne opafambo wangamba ogenda kufunira ekikazi kinteeke mu ssente tetwetaga kuyimba babiri so eno tokability nayo esuula brand ki Spice Dana ebintu byabadde ku gundi oli yabyogedde ne mu video ate omwana already atandise okontaktinga abamawulire okubawa details ku Spice Dana how banoonya tokability ebintu byaliwo opafambo yasooka n'abyogerako nga tanagenda wakama ne bitavaayo mu mawulire so ono munno wokubiri watandika okubyogerako tetusobola kirulinga out kuba n'oli yayogerakoko nti omuntu yabalitira okwawukana yali Roger ne Spice okitegeera so kati eno tokability ebaddewo ate ono ayagala kugirwanisa kati nalaba mu mbeera yonna njiwa ntyako omuliro nguyiwako nti amazzi katini nina okuyingira wano kanga ate nakola statement ye yasoka nakola esoke y'omusota abantu batagiwa time ngagamba muno nabagamba mujja kulaba omusoto at the last kate nakola post y'okubiri kwe yateeka gundi ani fake feminist ngate fena feminist tumumanye yita feminist yaliwa shiba azze yita feminist mu lwatu ne ku press conference yakyogera naganze feminist nkomyawo king wamwe kuki ku platform Spice abadde si advice wa Shiba yadukayo ekikumi nga tatunudde na mabega enfufu yafumuka ku mazzi ekikumi kiyajja kugwali kuba yavaayo abalangidde n'abagamba balina bakola komiti nenga mulinda mulimu ka komiti kati ye ne bamuleka mu komiti ennene mu ka komiti akato ne batamuteeka ne kimunyiga no mu bintu mu bijja recently Shiba ya reconciling nani reconciling bagenda ku reconcile bazokana ba reconciling ku EP ne baddamu ne baawukana awe ya mani following ku platforms zonna ne tusanga na ku airport ne muga actually yalina surprise nyonga mubulira ebifa ku federation gibali patama kwa na uzinga ne muga bagenda kuwa ekifo ku federation ne wakwasi namanya kifo kinangamba obijjawa ne mugamba ero tuse wano utupapyo dukawa ku federation era tugenda okutukenga bamuwadde ekyani ekya finance no basika mu kya finance then ne buvanyuma namukyusa ne bamuteeka wansi wa Shiba ayo je bafuna to butakanyo obulala vice wa Shiba biwulira ebintu biwulira naye nze kyendowooza abayimbi bena ku zino butabana kyakola tebalina nnyimba Spice ne bwakera nkyanga ali bwati bwomu nga talina management nga we yali ayawukanye n'oyo manager we naye n'akola ennyimba asobola okubeera ki naye abakubanga ekifuga mu industry eno maanyi ga nnyimba n'ennyimba abo batozirina ne bonoobeera naki ne bonoogenda mu mawulire ne bonookola bato ezenkanawa kuba ne mu bato olina okubanga olina kyokola ki kyotwalayo abantu okusobola nti gundi awo naali bwatyo naali bwati so nze ndowooza kati omuyimbi nga Spice Diana ekisingira ddala oyimba sirejula wali sirejula kasalulokinga kasalulokinga oluyimba oba olukoze eki oba gonyini omaze oba kitegedde kati ekizibu kya music buli lwobeera nga ennyimba tozirinakyo olaba akasajja kagundi buli kaseera kongerako kalutalo kaseera ayongerako kati ku nnyimba 8 ze mufulumya tobulako nyimba 3 zokola ki zoyagala nene abannaku zino bayimba oluyimba lumu n'ogamba ogenda kwepiica bwe lugaana awo ng'owummulawo emyaka 5 bwe Mungu aba akuyambye ne lukwata awo ng'okola ki ng'otambula senze olowooza nti abayimbi b'ennaku zino
amaanyi bagamalire nnyo mu kuyiiya ennyimba mu kugenda mu studio okusinga okugenda mu bintu ebirala. Nayo federation mugiwaana nejja bonoona obudde babumalire mu federation ng'ebamalidde obudde balina bye bagisuubiramu toluusi tebikutuse bagende mu kisanja ekirala oli alayire nga yababuzaabuza ebbanga yonna music bakoze eki bamuvuddeko. Senze ndowooza nti abayimbi bandyemalidde nnyo mu kulowooza ku kuyiiya music ng'omwami no wagambye nti yatambula n'akatabo ko. Tambula n'ekitabo oyiye music ngamba omuyimbi okitegedde. Naye bw'onoobanga gw'onoogamba nti njafuna amawulire nkole conference tukole njogere bino nga toyina nnyimba omala ki? Omala budde. Bato ey'omukulu Queen Shiba agenda kuba sinsi mulendo muja mwasimula bugolo. Naye nga Faruku nze kyenyinza okugamba nti manager Roger ne Spice kyebakoze nange singana de manager mbadde nkikola okugula. Spice kyakoze ne manager Roger nange singa mbadde manager wa Roger singa nkikola wa Spice. Inti sawa zino omanyi social media yonna gyova ne bulaga ebadde ya alien skin mu myezi gyonna tuvuddemu. Alijukira Spice atambulira nnyo ku social media. Eno wansi nzo kuba tulawo mulaba. Otegera n'okutegera Spice zaakoki. Ne social media kati yonna Kimenke abadde yagitwala. Kati ate nga tosobola ne bw'obaani watosobola kwerija mu Kimenke. Ne bw'obagwani olaba president waffe yagenda okulonkinga firimu naye tubulako bweti nga Kimenke kifuuse Kimenke ku social media. Kati twetwa akava mu social media y'Kimenke ne wajjawo bato. Kati nga mu byonna namukwaya birungo ayina kweripa ku bato eno tusobole naffe omwogerako addeko mu social media. Kati kyeyakoze essaawa zino kituufu ku sayidi ekimuyamba nti saawa zino tuli mwogerako badde ogenda mwogerako kati tuba tugenda mwogerako ki tiyakoze kimuyamba mu kuba nti talinawo oluyimba ssaawa zino kuba talina luyimba talinawo oluyimba okitegera mu kubanga talinawo oluyimba kati tulina asigalewo ku bigambo nga tumwogerako akoze eki. Nze namwewunyiza mwana kumuvuma ku social media naye namuddamu wansi neŋŋamba tuli kukiwa ekyokumanyira kiri awo. Omulaba mukulu mu misaaki ojja mu komenti ze naakulaba nga bamuvumye naakuleka mutakudiriitinga nakudiriitinga. Lwaki? Nti ebiseera bisinga bw'otuyenga omuntu akuvumye ogendako ku profile picture ino olaba afaanana atya akola biki okitegeera awo olyoka omuddemu. Naye buli bw'olikera ku makyano wa social media obudde kitegeeza namukwaya birungo naawe obudde bukuweddeko buyiye ennyimba olina kudda ku social media. Faruku bata eno yeetuuse bweti Spice agenza okulaba omuntu gw'atayagala ali waggulu katuuti nga talina bwamugjayo wabula ayina mukwata kugulu wakiri amugaa naye wawonsika okugulu essaawa zino ali mu kugulu kubanga TV ne radio kati goluwadde sirirejula omulaba ng'omupya gwe balonkinga omwaka oguwedde okitegeera ate era omwaka oguwedde oba yafulumya namugwa kusatu okitegeera yakyaliwo yatambula. Kati sawa zino toyinza kera ku makya gwe n'otuula ku TV oba ku pano ya Emboozi Mukati n'otandika ku discussinga ku Spice Diana kuki. Kati sawa zino manager Roger kyeyakoze ne Spice era nze mbawa credit bayiiya beebale nnyo. Naye endongo ate mukwata Spice ne mukola ebyekisiru byammwe ne mulijja ku Shiba omanyi mwerijja temukwata Spice ne mugaa nti mwetagayo bato ya Spice ne Shiba. Yenze kanso omukugu kati kanso kensazeemu ekintu kyaboogedde kansazeemu endowooza zaabo nze ntekewo eyange nti Spice Diana talina nnyimba. Ekisooka kambajjukize Spice Diana akoze lonchi emenye Lugogo mu January w'omwaka guno gwennyini yasiirejula akikkirize kubanga ye lonchi ekyali ku mumwa gy'abantu. Ekyokubiri njagala tutendereze nnyo omusajja bayita manager Roger Lubega. Omusajja oyo mugezi y'omu ku ba best managers be tuyina wano abali intelligent ennyo. Olaba ebintu Roger enzimba gy'azimbye Spice kubanga Roger ye mu nzimba emayegenda alinayo entalo z'abantu abamu. Njagala tukkiriziganye nti bw'okwata Shiba n'okulaba Spice Diana abantu abo be bamu mu bawagizi mu ndongo eriko ngenda kikulaga kubanga singa tunaba tuyita bookings buli omu n'agamba ezino nsonga zange. Yes, singa tunagamba manager wa Shiba Dirisa nti leeta receipt book
kwe bakolera booking ne tugamba ne Manja Lodge Lubega naawe leeta receipts ogenda kulaba nga abantu abo sente ze bagulwa ze zimu ekyokubiri olwatu yina ekya ni king herself yani Cindy ne kama kigenda kubeerawo nga bato naye era Spice Diana agenda kusigala nga akuba endongo yemu nani ne Shiba bano baliwo ko bato isobola okubeerawo ebyo ne biggwa naye ekyokukuba endongo ogenda kwesanga zosobola okumbuuza nti Spice Diana woba bato omwanani njimuwana Shiba kuba teri mulala amusobola ogenda muwani njimuwana Shiba gwembulirayo ze njagala ensonga zange ze zino lwaki njimuwana Shiba mu myaka egiyiseeko egiri mu 6 emabega babaddewo bameka bw'oba toyina Spice Diana oyina kuba na Shiba gwe njagala gwagamba mpaayo omuntu gwosobola okusimba ku Spice Diana nga si Shiba taliiwo abikoze byonna akubye lugoge yalema abantu otegeera abikoze byaddala nze no nkwongeriza nnyo Manja Lodge nze nganze ate Lodge yakoze ebintu okuva ku Bafana mujja mubijjukira olwaleero abanga Spice Diana ze nakola post ayinza okubanga yagikoze kulw'ensonga ze kubanga era mbadde mukimanyi ate atulagambe utakyali mu beef mayika mbabuli abakazi abo balaba omukazi asobola okuwalanira emyaka gyonna nkubuli amazima kubanga bane mukyala we wakanga yagenda kutta naye mwebaka mwenna nakuwa n'emmere anti kakati Shiba era nga bagambye nti feminist kigambo ekyo yesebo byalina nga ki otyo kyenkugambye nti abantu abo bafaanagana Shiba si mufumbo Spice si mufumbo abawagira Shiba be bawagirani Spice Diana endongo gye bakuba yemu bookings bw'otunya mu citizen nti ono aba agula million 10 n'ono agula meka kyekyo mbulirayo agula sente meka Shiba nkubuulira nkugambye oba yagala wekibanga kyakuwakanya njagala buli omu aleete akatabo ka receipt book tugenda kulaba nga different ekola ki kino ekiriwo just kyalo nki otegeera era lonki zigenda kuggwa bano ababiri basigale nga mu kwekuba endongo enkambwe olwaleero Spice ayina ennyimba ayina olimba nono omwana wetizedi yani oyo ayina negundi era nono mulala omutali Harmonize yani Diamond Platinum egenda okuteebwa kyekyo owulira egenda oteebwa agiyina ne vidiyo ewedde owulira bulungi ayina Simple Man kati gujja n'ogamba n'ennyimba naziri awo ez'amaanyi ogamba otya nti ayina ndongo baneye endongo weeri era Manja Lodge oyo njagala mumutwale mu bantu abakugu anti Faluka tuve mu bintu byokugamba nti Shiba yenkana ne Spice sente ekyo bakolimba 8 ku 10 ku 7 eza Spice gana zogera kwa Manja Lodge mukambwe luli ali atasinga mu 7 Shiba ali kumeka musanvu 10 wa outside you Kampala oba ane 10 ne mbaji kubazi kusaba owulira ate wakana ki nze abantu batubera mbadongo owulira kati wakuba ndi muganda afa atudde wano botumaliza botuva ku kamera agenda kubuulira ekituufu kubanze lero naitwa tukana wali munyonyo na maana tigere ekituufu nga tusibye ko mu nenti nti mu live band wakutana oshaka kati nyagala nkubuulire tosobola kudira bato ya Spice Diana na Shiba teriyo ompulira kati kyenkugamba kiri ekintu kimu nti tekikyengenda okugamba nti nze Manja Lodge ne Spice nabadde credit nti bato yabadde balese nga gye banafu obutukire eno bagende beeripe ku bato ng'ewedde amawulire gajja kubaga balese naye katugenda kuva mu bato ngwedde nawo tuba tukyakola ki tukyasobola obboogerako okitegeera nti wali oba najjayo n'amawulire agaabwe gagenda kujja nga kuwoozaako buwooza naye nga tuba tugenda mu kyabbato batusaasire batusonyiwe danga njabada enteekateeka ndowooza byebimu enteekateeka ya press conference ebyo byonna gwabira botya nze kyendowooza abantu bano bombi olutalo balutadde nnyo mu bigambo so nga olutalo bandisoose bandibadde balowooza nnyo wali awakola ki awajja kubanga era nagamba nti gundi and Spice Shiba bw'aba yeesigula nnyimba nnyingi nga ze yeesigula kiyinza okukola ki omulya
kati obudde bwabe bonna nze naaba babutadde nnyo bannamawulire olina aleta bino kati naku zonna mulabye ono yadde ayambadde kano yaddani Shiba nga ayambadde nga kugamba batandise kukola bugologosi so nga ate ffe tubalinzeewa wali ate wabula ebbanga ki tono naye nga Duncan bwagambye ti bandi badde balowooza nti wenva wana amawulire gano ge mundiko kati baddayasi babanoonya baani babanoonya naye bamuzeeyi naye bweggwa muzeeyi agenda kunoonyeza kuki kyogenda okuzzaako abo be bantu kyebandibadde ndowooza nti balowooza nti tuzzaako kyabo abayimbi naye bana agenda nga bagamba nti kakati tudateekawo amawulire kubanga era ng'oyo Roger bwayagala omuyimbi we omuyimbi wandibadde ategga omutwala mu studio bano ne bagenda okuva mu bato bati ng'ate gwe music gw'okubye singa amagezi ago ge watudde naye kibi ate ogenda kuba bukulu bantu kati entalo zino ez'abakyala zibasuula zibayamba ekisookera ddala ngenda kusazaamu ekyomukulu oli nti watabaawo spice watabaawo shiba otwala ne mu spice ebbula ly'enkoko tesobola kundisa kamunye kyekisookera ddala nkoko weba teriiwo sigenda gamba mukandye kamunye n'ekyokubiri gye buva ne gye bulaga ne banku tutebweru wa ggwanga price y'omuyimbi esobola okubeera nga y'amaanyi nga yali mu kuhiitinga essaawa eyo naye tekitegeeza value for example oba genze mu hip hop gwe nsinga okumanya ennyo omuyimbi nga The Baby omuyimbi nga Lil Nas omuyimbi nga Drake abo essaawa zino bwe basinga okubeera nga barisinga ne value yabwe y'amaanyi nnyo naye singa bayita Nas oli Nas yennyini Nas Escobar n'ayimirira wano ne Drake n'ayimirira wali value olengera ddala nga Nas w'amaanyi nnyo okwata Cardi B sawa zino wamanyi nnyo kubasinga crising sawa zino noteka ne wano si Nicki noteka ne Lauryn Hill yakoma okufulumya album mu 1998 The Miseducation of Lauryn Hill olenga dala value nga ayimbe nyimba nga 19 zokka nga ine nyimba nga 37 kitegera waberawo value y'omuntu nga in terms of quality wamanyi ne legacy nga yamanyi naye olinga ya hitting abu hitinzi twaliwo ekimufumbe no once kati Spice Diana esawa zino yes nsobola okukkiriza tobo yogera abayimbi ba Uganda abasatu abasinga female abasinga okwokya Spice erinnya weeriri naye ate ogenda mu the bigger picture nti kati Bato Shiba oba Spice tosobola kweta Spice Diana kyosobola okukola ekyamangu nga ddala ayagala Shiba oleta King Shiba gwe bakola project yaabwe ekyo nga nkivuddeko ekintu kya Bato yes ekintu kya Bato ne beef wakati wa bacha nanti kati erinya anti Shiba limusula ku mutwe nga nviri kati wabayagala batolinga Shiba oyede bakola clone yabwe project yabwe tusobola batwala ku pitise wa mitanda we wali siso anize nkunyonyodde ebigambo byange okitegeera esawa zino King Shiba yakabakola she Dubai kitegeeza naye ekata kitegeeza naye ayokya nga ne Spice wayo ekyokubanga oli kyabadagezaako okugamba nti okutunda olyo banga aseera ebintu bye tekitegeeza kuba nti wakabi nnyo oba nti yakola ki so ebyo tobigereegeranya osobola olya emmere kwa yende y'emitwalo ebiri n'endi emmere ey'emitwalo ebiri ewa mama Najib nga yanjawulo yes kyekyengezaako kulanga naye nga bonna batunda emeka kati oli oyo kiga kanso kyagamba akulimba vayo tebagibaliraawo kanzira ku kintu kyono kyagambye osobola okulya emmere ku end nga mitwalo emeka ebiri nene bagamba ho emmere yoko endi yakabe ojugeragana ya mama Najib uliana ojugeragana ya mama Najib mu kuoma ochagera badide Spice na muleta wa mama Najib ono King Shiba wan ochagera ya kuze kino kyenkugamba nenda sebo tetujja kukkiriza gundi ekintu kyemukola okugeregeranya Shiba ne Spice bombi bakozesa backup single ne output ebayanjawulo ne bakozesa witi ekiwala ekyo kinene ekibeera nga kyekibayisizaamu nnyo amaloboozi Spice kajje ategeere nti nno alina okwefubako kuki ku bya live era live mu bulamu bwe bwonna gye yakakuba n'enyuma yeno yabadde ku Diamond Platinums we yajjidde wano lugogo wano ku kololo ngamba shoye eyo gireke ya shori byo owelede twamanya era n'esibisaako n'omuntu eyo gireke naye gye ngamba gye yakasooka mu bulamu bwe gundi live n'agikuba n'evaayo yali kololo era ekyo kyatemputise ne Manager Roger okugula ebyuma buli kimu kati bwebesawo eno bwajjukira okwetegeka ate temusobola kumusimba kole yatandika dde okwetegeka live ya Spice ne Shiba nze sirabanja anti kugamba weeri kubanze gundi zaabwe zonna live nzibaddemu bakozesa omuwala yomba muyita witi ne output ere yawukana Shiba watuuka n'akipingira ini owulira nga alina kyakuwaddemu at least ate Spice kyatakuwa
Ochovola bagenze ne mu maestro bani ne babbayo omukubi w'engoma ayambeko ku Spice. Nandi nange sigamenti kibi ne bamubbayo Agostine ne bamubbayo ajeno mu source management asobola okukola ki okuyamba ku Spice bakatandika okwetegeka ate mwagala mugeraganya ku muntu eyatandika a little bit earlier okwetegeka omuntu alina endorsement nga mmeka ne Spice azirina kuva ku mazzi ge endorsing paka kati azirina naye gali gabwerere tyafuna de ataso ngamba naye azirina zizeze ipayiringa nga ziwera ate mayinze ni mukugu nganze senior council consultant kantangazeemu ko mutegeere wane Uganda ekimu kutulaga ku maanyi g'abantu ekisooka ekikulembera ziba launch n'ebifo bazikoze eki bazikoledde wano omuyimbi atandika bwatagenze Freedom City agenda mu bifo byaffe bino ebyangungu awo nesoka tumujajinga owulira Spice Diana olwaleero yakola nakuba Freedom City n'ajasa nakuba front page nafubutukayo nakuba ekifo ekiremya abantu kweketi overlugogo njagala tukiriziganye buli muntu njagala abayimbi bali abamanyi gimusongeremu abayimbi abamanyi olwaleero ndaba nga Majiroja azimba Spice Diana ku mutendera gwansi yonna owuliza bulungi amuzimba ku mutendera gwanki bwotunulya collabo zaino olwaleero zatenabakulirizinga kitegezaga muteeka sokoleko gambia kuba cricket over najasamu eremya abantu waliwo n'omuyimbi omu w'amaanyi yagifunako omutegesi ali bulungi yes ali bulungi ate omutegesi ayinza okuba tali bulungi nga ndiwuliriza ayinza okuba alina bizibu bye ng'omutegesi ate waliyo ku shofe twali ku miryango olabako yayingiriyo obwerere kyengezako bagamba muwulirize Spice Diana kati kamenyeremu ekyangungu yatunda tables ez'emiliyoni byogera tables ez'emiliyoni 22 tables 72 yes wano wansi mu ordinary yalina abantu twagumu n'ekitundu no Duncan wulira abategesi b'endongo njagala mumpulirize bulungi abategesi b'endongo osobola okutegeka omuyimbi nekino kankikirarifying mukitegeere omuyimbi oyo n'omufunamu ssente naye amagoba gonna nga wagagaba mbuuza lwaki nti otandika endongo eyitaaga miliyoni 3 ng'olina miliyoni 5 ne weewole miliyoni z'abantu 2 nga zigenda kutwala miliyoni 2 nga oli agenda kujja soloze miliyoni 2.7 otegede bunye bito bibala byonna omutegesi ayinza okuba tiyafuna ssente nnyingi naye ssente zonna amabanja ngazikola ki kubanga wategeka toyina ki ssente otegeera kyali kitya kati nze nzikiriziganya bwe nti Spice Diana y'omu ku ba female artist wano abayi successful mu launch ezakolwa kubanga yakola ekifo ekiremya abantu mujukire gundi launch ya Spice Diana Diana afuna abantu omutwalo gumu kasanga ate mukono emukono yaifuna abantu kakaaga pano mbadde nsaba akazinda bakampe mbadde nsaba bakampe ndayira mu Katonda nga tuli ku pana eno nga tetunajja ku pana eno omusajja ono mwena mubaddewo agambye Spice afuna abantu omutwalo gumu 1000 nimba sirimba gumu 1000 nimba sirimba sokoleke mubaddewo sokoleke era mubadde simu gye nkubye nga nva wano nenzira wali ebadde ya mukaya yali omutegesi ompulira uliriza eyali omutegesi menya atuwenye abantu ekintu nze nyanyo tuwe abantu ekintu nga tetuwogera nti olwokuba tuyina love ku muntu ompulira nze mbadde nganya okwogera ku show okitegeera kati gondetedde okwogera ku show y'omusajja oyo atugambye batandika show nti oli afuna abantu omutwalo gumu 1000 nenkwata essimu yange nenkubira omutegesi nemubuuza show afuna abantu bameka nangamba nafuna abantu 1000 omutwalo gumu okitegeera mu 1000 mwebi ompulira nemugamba biwafuna abatufu nti ye nemubuuza mukono mwafuna sente meka nga njagala zaawukane kuba mukono yakyakala nnyo kubanga loja agenda mu box mu booking nga amanyi bamubye okitegeera nagana bamukayo tula mu booking nemubuuza kuba mukono baali bagaya yafuna abantu 26,000 kati nga njagala ndabo bamukaya ye alimba
okitegeera ne mubuuza ate mukono nangambe emukono twafuna abantu 2,260 zenyini bujozi bagamba naye zakola ki zagamba oli bafudde akakaaga ompulira kanjanyo tubeere ku pana eno nga tetwoga nti olwokuba tukyamuseemu okitegeera nze mbadde saagala kwogera bintu byako mbadde saagala kwogera nnyo bintu bya sheeyo olwansonga nti manager mukambwe kuba ate ne URA naye ate bwe kino kijjamu okulimba kiba kirala tetugenda kubeera ku kintu kakitereza ku kintu ky'okutemaatema nga bwayagala otemaatema tugenda ssulawo bw'amala otemaatema naye omba kati mwami Sakozi ffe mubategese eno promotion tulina ekizibu kya URA buli mutegesi bwavaayo n'alaga abantu abangi bafunye gwe musolo gwe bamubinika mukaya waddembe okusolooza abantu emukono kakaaga n'agamba nafunye abantu 10 meka kubanga URA eri bulindaala twali elugogaawo URA nga tulina abantu emitwalo 3 owulira nga lipo gye tulina oggiwa y'abantu bali wansi nze nali omu ku baali basolooza omulyango ate gwe wakwata tiketi musajja tiketi wazaakolebwa n'okujja kwazo nabirimu era bali bakontrolinga omulyango nali omu kwabo owiza bulungi eyo ensonga yonna gye mulaba nsima bagamba nafuna aba yeewala musolo gwa URA naye faluka tono nnyo ono kamutwala ekintu kimu nze oli gwe nkugamba mukwano gwange waddala ompulira n'ekimunyiza nga nti kino kikoze eki kati ono byayogera nze kennyini nkyabanja miliyoni ezi owulira ku show nze natuukawo nga kyaliwo nga ekituufu buli muntu atuddeawo baga nti tiketi kituufu zizino zitukyaziina ompulira kati mbadde nagaanyo genda diipu ensobi gy'okoze abantu bawadde obudde bungi ate balimbe ate nga wano tetulimba kubanga ekisoogera ddala mwamiga tamanyi bwe basolooza tasobola nakusolooza teri asobola namuwa mulyango gwe ekyokubiri wano abayimbi betumanyi yagambye nti omuntu omulabira amaanyi ge mulonki omanyiyo olonki za Bobi Wine meka gwe bwogerageranya ate obanga y'omu ku bantu abalina lonki ki etono naye ng'ate be bayimbi ab'amaanyi abasatu betwogerako abatandikirwako kale bajanaga nti amaanyi g'omuyimbi ogalabira mu lonki zaakoze nga simakula asobola okukola lonki emu nga waliwo omuyimbi nga ye buli lunaku akola lonki kakati waliwo abantu abamu nga ebintu ebimu nakugamba wano nga twogera nti byetaagamu ebintu ebiri extra njagala ekintu kino abantu okulwanirwa research ekigenda maaso kigendererwa ky'ebintu ebyo ekya Grace Can ne Kididi saako ne Kalike twalaba akatambi one bagamba amaanyi g'olujegere buba bulebevu bwalwo research semakula mu bulebevu bwe musajja watungayo tumumanyi abantu batekinga advantage of his personality okubeera nga eri calm down atenga father figure n'abakolera ekifo ekyo muyenga yadanyonyola mbu negenda banga retirement package ye ntakyali active nga bana abayimbi abalala ate bo bakyali bato so n'abaterawo ekifo ekyo naffe tukyesimisa tubeerawo kati mu mbeera eyo okubeera nti n'abayimbi balinanga ekifo kino kya pakalasi babeerangawo ndowooza ojjukira ebiseera ebyo nekyatuuka ekiseera nekifunda nga kitono ate bo nga bangi okiraba kati ate wali ku papazi wagazi wanene nnyo ate omuntu yeetaaya so kuŋŋaaniro ly'abannabitone ababeeraawo kati buli muntu abeera alowooza okwagala okusanga munnabitone munne aguumiikaawo tulengera incidence ya Grace Can essaawa zino ali mu kubatolinga ebintu ebiyitirivu ennyo emotionally psychologically ali totally broken down then naye ku side ye nti tayambiddwako nnyo support structure ya mikwano gye oba si kyekyo nga naye tabawadde bwanguyirivu mala kubeera nga bamuyamba kuba essaawa zino yandibadde alina awantu waali probably a mental hospital babere nga bamujjanjaba asanamu ka psycho evaluation mu byali mu kuyitamu naye mu Africa no sikuba by that kino kituufu nnyo tife mu Uganda ne mu Africa tulina issue ya mental health naye mu nsi ziri ez'ebweru bakitwalanga priority y'amaanyi sakozi ne twatuvudde wano ku show nga tukoze episodes nga 2 olina okugendako kono ne bakukebera nti Duncan yayinza okukaayanya nnyo n'owulira nga ne kanaavu akasemba wano kagenda kumenyekamu okitegeera olina okunoonya ssente olina okukola ki nti saawa sino Grace byayise mu gino emyezi 3 biyitirivu nnyo I personally I know of so many controversies of Grace Can than I know of her music saawa zino oba onkuba kiboko 10 ozinkuba nkulira olimba Grace Can sisobola but I know obuvuyo bwabaddemu
obuyitirivu ennyo kano after kano okitegeera kati alina okubeera nga mikwano gye oba muli mikwano gye mumutwala awantu abeere nga ateekebwateekebwa mu bwongo aleme kuddamu kubeera nga akola nsobi then oli omuyimbi owokubiri kididi ye nga gundi we yagamba Queen Shiba we yagamba nti industry yaffe yafuuka nga tubeera mu Christmas kasasiro ajja mungi nnyo okitegeera kati kasasiro industry yaffe esomba kasasiro omuyitirivu oba okyali kuwa trouble ono kididi naye ng'ajja ono naye ng'ajja of course kasasiro yona zente tusengejja buli kimu kijja buzi kati bali mu kusumbuwa industry ekitone kinafu ennyimba zakuba tuzitegeera nfunyo tosobola zikubira abaana wa space esawa zino ya running simanyi internet kati buno obunaku obubiri naye nga alwanirako because of kavuyo obuvuyo obwo omuyimbi buli wobeera nga ekitono kyo kinafu nnyo olina okkiwembeekerezaako ebintu ebikisupporting kati industry yaffe bamanyira nnyo obwo bad controversies conflicts kulwana be bayimbi abo ng'ekitono ekitono owa trouble oba omugjeeko noteekako ne kididi waliwo n'abayimbi abo balalalala nti ekitono ennyimba ntono quality embi nnyo naye nga balina kubeera nga babeera mu bubadi so mu mbeera eyo one abayimbi abalala abali balina okukimanya nti tulina okuba abayimbi kyabatambulira ku bubadi okubeezaawo ebintu byabwe njogedde wa trouble omu yanga nokwogera erinnya lira siyogedde njogedde wa trouble ali ajja mujjukira ngambye ekitone bwe kibeera nga kiyabayaba nga kinafu ne output ya music nga kyakibogwe ne output ya music naye waliwo kati abayimbi abo akola kibakita verbal diarrhea kati kididi no wa trouble nze beno kola yababiri bemanyi nti nyimba zabe verbal diarrhea obo kitegeera kati abo batwesibyeko nnyo wana ate ne mbawe betu lya amaanyi nnyo ne beefuula muno bali important bali mu kusumbuwa eggwanga naye nga mu kukimaliriza balina okuwa respect ebitundu by'abantu bakolera mu businesses kuba oli yakoze post n'agamba woba onoonye ekifo ky'okulwaniramu papazi sport business ya muntu alina okuwa respect it's so absurd nti nno ekifo ky'omusajja bakifudde ekitagasa namulabye mu statement ye yagambye mbuno muyinza okuba abayimbi munda banga muyimbi munnammwe but abantu abayimirizaawo ekifo kya papazi ate they are business people baje ne bapakinga motoka wagebe ne batuula gwenga muvero ne gundi temuzze nakulya muzze kulwanirawo Grace Khan ngenda kusaba abamuli okumpi I'm not so certain ayinza okuba kituufu nawulidde nti aleka naye bamututeko mu rehab if it's true nawuliddeko aliwa bad black aliwa bad black so kakati Grace Khan even before ngali lubuto bambi ebizibu abadde ayita mu bingi that mwatata w'omwana amwega even the way yafunamu that pregnancy but balikira bagenze kwesanyusaamu oli yayise muwala mulala bamuyita Boboshan so kati girlfriend wa Mr. Henry yali girlfriend wa Prima Lusania yali boyfriend wa Prima Lusania so okay kale Boboshan yali ne Daddy Andre abali bagenda okwewasa so akati right na TikTok social media yaliko influencer yaliko manager wa Mudra naje naberako mukazi wa Daddy Andre naberako mukazi abada atambulirawo bwatyo asemo yimbi nkuwadde ebintu bye si makeup artist yaba aliawo ali ansiri wabera ulia mise wauba sija kutoka wao so Prince Oma yali ayise Boboshan nagenda nani ne Grace Khan ekira nga by then Prince Oma ali under trigger nga mbayambako hiani yawe yakubira wakayimba akamutambuze nnyo nali mbayambako so ngemiryango gye tunudde Grace Khan ayingira Boboshan ayingira banywamu awo Boboshan wabera mukubire simu afuluma Grace Khan asigala lwe lubuto lwe twalaba okitegera naye nga oli yali awerekeddeko so kati lwe lubuto lwalaba so lumalo n'okuvaayo bamufulumya ku mpaka de wamwe so Prince Omatan omusoberera nga akomyewe ne makindye okitegeera so atuuka ekiseera yeegaana omwana ng'olya already ali lubuto balugabiddeawo koja kitonsa balugabidde sekuya wabukedde balugabidde ono omuyimbi omulala ayimba yava mu gundi Henry Mwanje ne balugabira n'oyo omulala era ayomba ne Henry Mwanje Giovanni Luzina ali dramatized ebintu byonna ebyo nga bijja bimupayiringako talina buyambi olumu yasulakawo wansi awo nga ne mu nyumba baagala mugobamu awo nga ku katuba stage nokkirira awo yasulakawo nga ne mu nyumba baagala mugobamu so nkuwa obulamu bwa Grace Khan gye buvudde ajja bino byonna bimupayiringa ku mutwe kati amanyi taata w'omwana omutuufu bambi kididdi mu butamanya bwe n'obutumbavu obumujjudde ajja yesiba ku mwana w'oli oli amanyi taata w'omwana mawa Grace Khan yakwata akagatto n'akakasuka wabeerawo emmotoka oyinza yalina cupa
olaba wokasuka eccupa nekuba endabirwamu ya benzi y'omuntu naye ebintu byagula sikaani tubyogeddeko ebbanga ddene naye nze kyendowooza ule sikaani yabula omuntu ndowooza mu budabuda eyo nda gye bamutwala si gyateekwa alina kusooka ewa bad black gye bagambye alina kusooka n'addayo ewa mami we waba gyali nakkiriza mami we yafa sole kati ne jjajja we aba yafa ali ku kizibu ky'amaanyi kubanga abantu bonna babeera n'ebizibu mu nsi naye olina bikontrolinga naye bw'olema okukontrolinga ebizibu byo weekanga ofunye ate obizibu kati ng'ebyo gye yagenze funirayo bizibu birala tosobola kugenda mu kifo in fact kansooke okugamba bano abayimbi bonna ne bannabitone ti omusajja papa abo aba yakola ekifo kye kubanga amazima ga Katonda kuba kumanyiira papa bw'aba yakola ekifo kye ti abantu bajje balye banywe omwenge bakole ki temugenda kuyomberayo naddala nga ati kuba natulidde n'abayomberayo n'abatugeregeranyiza bonna ababiri nga tebasobola kulya mmere ya mitwalo ena simanyi nabaki badde banonyeeyo ki tasobola namutulidde nga bamugje ku mmere walabyewo gwe bagobye nanga bamugje bakulusanya mmere baya badde alya mulivo ky'omusajja temusobola kugula wadde emmere y'emitwalo ebiri naye kigabadde ku Saturday banirwaniddeyo kweka waliwo ebintu bye bamanyiira omuntu n'atuuka eri okumanyiira obumanyizi nolaba beekuba engatto bakola ki balwana ekifo ky'omusajja bakyonoonye ekifo ky'omusajja oyo kijjamu abantu bangi semakulu oyo bamuwa respect nze musajja gwe nasoza okulaba mu magi ne muno n'akyaza katikira emirundi egiwera 3 awo 2 nga bajja abo bamuwa respect naye baba yatulerawo ekifo ogendo otu mwezi ebintu bibeera mu bantu naga nti awo balwanirawo nnyo olyenza n'okugamba awo balwanirayo babeerawo nnyo abayaaye so nze papa amadenya n'omugamba abantu bwe batyo wandibadde oba obakolera naki kubanga abantu bajja kirowooza n'abaana olulala era waliwo oyo omuyimbi era yali aline promota asituse bwati dakika 3 tebannabana kulwana yayagala kulaga nti bagenda kulwana so muve mu kifo ky'omusajja okizanyiramu ate abayimbi mukole ennyimba ebyo bye mulowooza mbu mugenda kulwana mufune amawulire tegagenda bakoyo omuyimbi olina kuba naki na nnyimba kuba music kubanga nti oyo nawulidde mbu olwavuddeyo ye kigidi kididi nawuliddeyo ndi olwavudde n'agenda n'ata akayimba naye nga wotulira n'ata oluyimba bagamba n'oluyimba lwe batadde n'otulira abantu olimbo ky'omusajja n'emmere y'emitwalo ebiri tosobola gigula wogenze mugende eri mukatanga mulwanireeyo nja kugamba nti gabamoli nti omanyi nti abantu abo basooka wano ku Climax kene balaba ndowooza nti basobola kukolera obuvuyo bwabwe jjukira Climax awo wabeerawo wabawunsa buli kadde tosobola kukolerawo bya kisiru kade papazi ye amanyira nti abantu babeera nabo babuvunaanyizibwa yetabirawo nnyo nabo basecurity manyi nabo basecurity bakangakanga abantu era abeerawo n'omuntu omu abeera ku mulyango okitegeera kati webaava wano ndowooza obwongo ne baweereza bagende standi zaabwe bazikolerewa kati gundi ate kwayita manyi standi Grace oyo alina obusungu bungi okitegeera naye kididi ye ndowooza yagamba amawulire galudde okundaba kangoberere gundi ono gyalaga gye mba nkola ki gye mba ndaga n'amugoberera nga bamuwerekereza ebigambo kati ye ebigendererwa bye sijja bikubuulya kubanga situwanko naye awo kumwa ebigendererwa bya kididi naye nze ngenda gamba ekintu kimu bekikwatako Grace Kani ono bw'oba omukwatiddwa ekisango olina obusobozi mbadde nsaba atwalibweko mu rehab kyekisooka yes omanyi nze siba nnyo naye baŋŋamba nnyo akubwa akakwasaganya kitegeera yabeerako ne Oscar oyo enjagajo agifuwanga bw'ayagala okitegeera omwenge anywa buwalagi okitegeera kati yeetaaga omwana okutwala nti ageri maama we ke yafaana enjajja gwe yali asigazza ndowooza n'agamba ennaku yange njajji naabamu mwenge okitegeera nabiragalagala nze mbadde nsaba nti alina kyasobola okukola tukikole ku lwa Grace Kani yasooka yagenda mu rehab noono omwana Prince omwana taatawo mbadde nsaba tubeere bantu bakulu omwana ono saawa zino ne bwe bakooti okukkiriza omutwala kulwembera mama gyakola ki kati mbadde nsaba nti Prince omwana taata mbanga muyina nnyo ssente nsimanyi muyina ssente mukwate ku ssente ze muyina mukwate ono omwana tajja kulya nnyo mumuteeke waka mumugye mwene embeera gyakola ki n'obudde nti watwala Prince omwana atwala obudde ne weegadanga Grace Kani mukwateyo kasente akatono mumutwaleko mu rehab okitegeera nga Prince omwana ye bwe yagenda mu rehab kwate yagenda mu rehab nga bamutwalayo noono mukasente akatono ekirabo ky'obbazaalira omwana mumutwaleko mu rehab
kuba Grace embeera gy'alimu tugenda musanko kusiri kuno nga yeeyambudde akirira ayambuke nga ayimba nja kufa naye ng'ali kukunya nga ayimiridde wali eri ayimbe simanyi dalingi ng'atudde ku pakalasi ali bukunya kyetubaite tetwagala kati nze mbadde nsaba nti Prince Oma kulw'omutima gwe gwe bakwata ne bakutwala mu rihabu naye novayo n'ozaala mu Grace Can mukwate Grace Can eno busente obutono obwo mumuteekemu tumuteeke mu rihabu emyezi ng'egi ajja genda ovaayo ng'ateredde adde afure music kuba amanyi ku baana Lutabe yasunsula ab'endongo Grace Can nze manyi y'omu ku baana Lutabe yasunsula asinga eddoboozi eddungi okitegeera naye ndowooza bino tuyita ebigulupu byemufuukidde ekizibu naye okubanga ng'omuntu alina mpisa ekya Kididi muntu musajja munoonyi w'amawulire agatalina mugaso kubanga n'abakojjaawo ng'atapostinze bw'alina launch ku Freedom City. Of course ffenna gye tumanyi nti gundi Freedom City nzigale ekyalina ebizibu byayo omwaka mulamba nga tekolawo ndongo n'emu. Kati omwana ono Grace Can bambi alina depression tukiriziganye. Omwana omuwala mu nsi nga talina kitaawe talina nnyina amuzaala nejjajjaawe gwe yali asigazza nga naye yava mu bulamu bw'ensi eno. Bw'otaba mugumu nnyo na kubuulirirwa kwa nsi eno oti oyinza okugwa eddalu oba okufa. Nze nno kampite wano kowoole Honorable Lutaaya Geoffrey omubaka wa Nuupu ensi gwesinga okwagala ng'ewavayo n'otulaga omwana oyo n'ovumbula ekitone kye ng'ewamutala mu music nsabuddemu omuzaale ne mu bulamu obulala kubanga mwana muwala muto wamuzuula ekitone n'okiraga ki ensi eno ekitawaanya Grace Can depression ebizibu byalina talina gwabigamba otegeera obulamu mwayita obw'okunyigirizibwa abantu baaba nabo bagayi bankwacyo banywi banjaga kalina waaba alina ekizibu eky'obuntu talina gwakola ki gwakigamba sakozi nze nzikiza waliwo abantu abazaala abantu mubatiisimu mu nkola ey'ekikatuli kindowooza nsaba mwami Geoffrey Lutaaya ne mukyala we Irene nga wadde yabasobya nga wadde alina ebikyamu bye yabakola ebibali ku mutima mu musonyiwe ng'omwana obulamu bw'oyo omwana busobola okufirwa talenti ffe nga baki bannayuganda okitegeera muddemu wangi waliwo ensonga omwana asobola okusobya abazadde be naye osooka n'ogamba nze ndi mukulu musinga emyaka oba oliawo kavubuka yakola ki naye nekiri ekyokuba nti talina muntu mukulu gwasobola kugamba kizibu kimutuuseeko kimuteeka mu depression ey'okulaba ng'abeera atamidde ey'okulaba ekyokubiri Kididi omuntu nawaba mulalu omukazi yenna ng'oyagala omulaba obusungu bwe kwata ku mwana we otegeera fe abasajja twekyusa okera mu majja nempulira nti Dankane bagamba mukazi wange wamwendako mu biseera by'olubuto oyo mwana ntandika omubuusabuusa mu byonna bino saagibwamu ne sitanti zammwe muziggyemu omwana otegeera bulungi zonna Kididi oyo nasooka omulaba ng'ali n'amooti nga dansa n'amooti omubalanguzi mwe yava omwo n'ayimba oluyimba lwolwo osoma biki sente nnina biki oluli bwe lutyo najja mu industry n'abaki ensi nemumanyamanyaako okitegeera naye musaba ajjemu buli alowooza okukola standi nga kikolera ku baana b'abantu bannaye kambabuulire bano abayimbi mubalaba balowoleza ebintu bingi tibenzi oyogera ku mwana we abadde amulabirira n'amumma obuyambi naye nga byonna nsembayo nga nkowoola Honorable Geoffrey Lutaaya omubaka owawa Kakuuto omwana oyo gwamuzaala n'omulaga ensi n'omulabamu ekitone kusaba omusonyi we byamusobako omuzze teyeetaaga lihabu yeetaaga mukwano gw'abazadde abasobola omubeeryawo nga bazadde be naye nga 15 tugenda tuwagira Shiba ku Yolo Festival kubeera Grace bamutegeke concert kati gwosobola mutegeka wali mutegese kutandika otegeka show ate bayagamba obusobozi obulina n'okola ekyo Kididi ebintu bye biraka bitambulira ku mawulire music mutonotono ngenda kusaba ngenda sigamba nti mutonotono talinaawo yadde but even right now the mistake gye tuli mu kukola kyeyabadde anoonya talkability nze ndaba atera tumumazeko obudde bungi Kididi ateekeddwa oba nkugambe kubeera wasimanyi na kifo mwesobola mutekano mu music industry tetukirinaawo oba tulinawo ekifo nga kyabalemu
ate Rocky Giant nti alinawo endongo eyakuba ne tumutegeera Rocky Giant alinawo notalina kiridi namugambyeko nti byebonsi yaleeta kasasira ali mu industry tulina okufuna leeke eno zino zireeke zino ezisena tubere nga tumusenasenamu ne batrouble banna bali mu trouble babire nga bafuluma industry ya